Bafutu soja batabukidde abakulembeze baabwe mu kibiina kya NUP. Bagamba mbu abakulembeze baaseesetuka okuva ku ndagaano kwe bajjira. Endagaano entuufu bagamba nti yali yakutwala buyinza nga babujja kujja n'Omuseveni babweddize batwale buli kimu. Naye nti abakulembeze kuba bayingira mu bifo bye bayingiramu bafuka comfortable okusingako abalala bonna. So kati bafutu soja bagamba nti bagenda kutegeka match oba okutambula okukumba okulumba ekibiina kya NUP kye bakkiririzaamu nga balaga obutali bumativu bwabwe, era bagamba nti bategezezza dda poliisi okubawa obukuumi. Bano beemulugunya ku sente Lopu zaafuna ebilioni 4 pa financial year. Wadde oli yagambye bilioni 4 buli mwezi, ziri bilioni 4 pa financial year, kitegeeza asaasaanya kumpi emiliyoni 10 n'okusoba buli lunaku mu ofiisi ye. Sinzize ng'omuntu wabula zigenda mu ofiisi ye. Bagamba nti abakulembeze tebalironze shadow cabinet okufuula gavumenti ya President Museveni okubeera legit, okuba okubeerawo mu mateeka. Ekituufu kiri nti okuva opposition we yalonda shadow cabinet yakakasa era netteekamu stamp gavumenti ya President Museveni okubeera nti yalondebwa mu mazima n'obwenkanya. Yensonga lwaki nabo bagamba nti bw'obanga gw'olonze ba minisita bwe bati, naffe katulonde ba minisita bwe bati, kye tuyita shadow cabinet. Era ne balonda Lopu, ne balonda chief whip, ne balonda commissioner, ne balonda abobukiiko. Parliament ne jula ensonga lwaki President Museveni agenda kujogerera mu State of the Nation address. Kakati bafutu soja bakute wansi ne waggulu. Ekisooka bagamba nti abakulembeze baabwe bali mu majolobero nti tebalirayidde muziri ennaku we balayirira. Abaka ba Parliament tebalirayidde, bakansala tebalirayidde, bammeeya tebalirayidde. Nti naye bwe balayira tebabalinaako buzibu. Bategeera nti mu kulayira bajja funayo ssente zisobola okutambuza struggle. Nti naye ssente zibano ze bafunye bazezizza bwezza. So mu mbeera eno endowooza yange yeeno kweno ensonga, era ngenda kuzzaayo akatambi okuva mu gy'ekinaana, ngenda geraageranya bano n'oli enjawulo yaabwe eri luddawa. Waliwo nageraageranya wano oli nangamba togeraageranya President Museveni na Bobi Wine mu gy'ekinaana. President Museveni yali abadde mu gavumenti emirundi ebiri, Bobi Wine tabeerangako mu gavumenti. Ekyo kituufu kye wayogera, naye obugumiikiriza n'ebigendererwa. Ekituufu kiri nti buli ayingira olugendo ne bw'oba otambula oba n'ebigendererwa nti ngenda kuvuga okuva wano ngenda yimirira Masaka ndyewo ekyenkya oba ekyemisana nfune ekyokunywa then nzire munyingire emmotoka ngivuge ntuuke oba lyantonde oba wa. Bwe baba bajja Kyagulanyi bwe yajja ekituufu kiri nti yali kubya ddala Bobi Wine, era yali ayagala kujjako President Yoweri Museveni. Bobi Wine mu kujja alina emitima gy'abantu gye yatwala, kubanga yalina be yali afaanaganya. Abaali ekikomando nga naye yakiryako, ababeera mu ghetto nga naye yabeerayo, baalaba nga ye muntu omutuufu okubanunula. Bobi Wine mu kujja yali wa ddala, era yali ayagala buyinza, era yali asazeewo okusibwa, okukubwa, okutulugunyizibwa okusobola okujjako General Museveni. Ekituufu amasannyalaze yali agayina. Bobi Wine we yajjira 2020 yali asinga President Museveni we yajjira mu gy'ekinaana, kuba President Museveni mu gy'ekinaana teyalina amasannyalaze nga ga Bobi Wine. Bobi Wine we yajjira kubanga agenda okujja 2020 kuba President nga yaliko mbaka wa Parliament 2017. President Museveni mu gy'ekinaana we yesimbawo ku bubaka bwa Parliament bamukuba. Kubaka bwa Parliament teyabuwangula. Ono yabuwangula n'ebitundu 9 mu binaku buli 10 amawulire ne gawandiika. Bobi Wine sweeps Kyaddondo East. Nti yayera na bwezi mu kalulu ako. Kakati alongoda we Bobi Wine nga ekyamazima nga waddala, era nga alina abantu abamuliko nga nabo enkyukakyuka bagiyina, kubanga abaagala enkyukakyuka bo weebali okuva mu kinaana. Bajeno Yoweri Museveni mu gy'ekinaana baali ku opposition. Kina 96 basemwogerere baaliwo, 21 ba Dr. Besigye baseya basebagala baaliwo, 26 ba Dr. Besigye baaliwo, 2016 ba Dr. Besigye baaliwo, 2016 ba Dr. Besigye baaliwo, 2021 ba Bobi Wine baaliwo. Enkyukakyuka abantu bwe bali badde bajagalira bakyajagala. Kakati abantu beetaga driver ani abavugo batuusa wali we baagala.
kati Bobi Wine bwaba waddala mu kujja President Museveni namunyigamu amapensa ebintu ebyo abasingo bikola ba Mossad amanyizi muko agency nganzo omuntu zensingo kuwa respect Mossad na CIA MI5 MI6 zikola FBI zikola but Mossad CIA n'abanyigamu namunyigamu bambega ba agent be bayita ba silipa agent bajje mufanagane mubere kyekimu naye nga sibabo nga ba Mossad era nga balina andola era nga bazzayo information ku kino ekiddako ne kino teyamunyigamu babiri basatu bana yamunyigamu abawera kakati bano bafutu soja abajjanga byaddala ebintu bitandika okufa mpola njagala olabe 22 November kati nakuwa 18 November 22 ziraga nti waliwo obwetaavu era waliwo obuvumu event ye yali eluuka mu Busoga eya spreading across Uganda embeera nebeera nzibu okwekalakasa kwaliwo abantu nga balaga nti kyetwagala yenkyuka kakati oluvannyuma lw'aba agent bali benkugambyeko si mentioning the agent ono no nkugamba ba agent de yamene goina bosobola okutebereza ne waliwo naabo botamanyi kubanga agent omutuufu ekisooka tebamumanya cover singa bagigwamu agency entuufu nga Mossad CIA ejjayo agent waayo netekayo nanti gwe kasaba mazo kutegira togenda kusobola kuguza mission yenu bakusikayo busisi ne batekayo agent omulala singa bagwa mu cover tujiyita cover nti cover ya feri exposed nti eri exposed nti kati andola kyakola akusikayo busisi n'agamba soko kwatono n'agamba nti gwevaayo then ojja kuddayo buzzi nti tutekayo omulala gwa ate tukusirika ku mission endala kakati ne bibeera bwe bityo oluvannyuma lwa 20 mugomba okutuuka olunaku olwaleero enjawulo ebaddewo nnyo ku ntambuza ya struggle ne ku ntambula ebintu gye bitambula bafutu soja kwa kubuuza ebibuuzo bingi nti oluvannyuma lw'aba agent bali abayingira ne bakyusa omuzannyo n'okutuuka olunaku olwaleero bafutu soja baga tetubitegeera bwe bitambula kubanga boogera ku kintu 20 baayogera ku nsonga y'obutalayira era ne batuula ne baga nti ababaka baffe balayire lwaki balayire bafuneyo ku ssente ezitambuza struggle mu struggle tutasobole okutambula okuva ku kigere ekisooka okutuuka nti ssente zino zituyambeko kubanga ne mu gy'ekinaana bajja n'Omuseveni nga bali mu nsiko omugenzi Mutebire baleetanga ssente Basamu Kuteesa baleetanga ssente mu struggle nti struggle tebeerawo mu mundu oba mu bigambo ina okubeerako ne ssente kubanga omulwanyi asobola okubeera nga ayagala kutambula kuva wano kugenda ku TV gye bamukyaziza nga talina mafuta kati walina okubeerawo akasente akakasobola omutambuza mu kulayira kwa 20 baga nti mwatugamba mugenda kulayira tufune ssente tuziteeke mu struggle tusobole okutambuza naye ate ssente bazitaddeemu ekigambo kya temulayira kyanjawulo ekisooka mulina okubanga mulina ebigendererwa ebinene okusinga ku byammwe okusinga okulabira wano okumpi kubanga bannabyabufuzi abadde ab'amaanyi ennyo mu nsi yonna bakulembedde amawanga nja kugamba ku ono ow'Ecuba n'abakulembeze abalala babadde n'ebigendererwa ebigazi njagala otunulire President Museveni otunulire ne NUP tunulira UPM Uganda Patriotic Movement mu gy'ekinaana tunulira NUP National Unity Platform mu 2020 Uganda Patriotic Movement President Museveni gye yakwatira bendera ng'omubaka wa Parliament eri mu bitundu by'embalala yatandika emyezi 6 tugende mu kaluuka ekinaana National Unity Platform NUP yaliwo okuva 2004 naye okubeera active Bobi Wine agikwata ndowooza mu September October November 2020 tugende mu kaluuka 2021 enjawulo ntini ku budde omukulembeze wa Uganda Patriotic Movement mu gy'ekinaana yali muvubuka muto naye ng'abaddeko mu gavumenti bw'ava okusoma Tanzania Muzeeyi Nyerere bw'amusindika mu Uganda yamusindika okubeera omu kubakulira ebitongole ebikessi ebitongole
ekitongole ekyo by then Obote nga yafuga kyavaamu state research kyekyavaamu CMI. CMI ndowooza agency ya UPDF ekola kukola intelligence obukesi. Kati yali wa kusatu kuba kikulembera. Bwave Tanzania Nyerere amwandikire ebbaluwa afune omulimu mu gavumenti y'Obote. Era tulaba n'atuwuliriza General Yoweri Museveni ekimukyaya Amin nti Amin yakuba Obote nga yakatula mu ntebe nga nebbanga nga tanamana kubugumya Mboge mbu General Museveni obudde nga Yoweri Museveni yabuuza Amin alanze ekyo Obote abadde tanaba kubugumya Mboge mu ntebe. Ndi mu kugeraageranyiza Bobi Wine mukujja 2021 ngombaka wa parliament nga presidential candidate yali abadeko mbaka wa parliament 2017 Museveni tabera ngombaka wa parliament mu 8 teyali ngombaka wa parliament kubanga yeye yawanga kwa mujensa musanvu mugumungu abamaze okusulo Obote nga Amini ayingiddewo ye eri akategaya Dr. Livingstone wakana Rugunda Reverend Father Christopher Okoth n'abalala ne baga Obote Amini tajja kutufuga ne badduka ne baba mu ggwanga lya Uganda ne bagende Tanzania ne bakola clandestine work. Kati mukukomawo bajaberi bidandisa lina abalala nga bakoze omulimu gw'okuwandisa ekibiina ki Uganda Patriotic Movement UPM. Then ne betaba mu kalulu. Museveni owaje ekinante yalina amasanyalaze nga Bobi Wine. Ekyamazima Bobi Wine 2021 amasanyalaze yagayina. Amasanyalaze agatagambibwa. Era amasanyalaze ne gayugumya n'ensi nti omusajja eggwanga agenda kulifuna. Museveni muje ekinana yafuna obulwe 17,000 mu kalulu ako ng'ekibiina kye kubanga it was a parliamentary system. Nombako omu Dr. Crispus Kiyonga gwe yagana okulayira. Kiyonga teyafuna kalulu ntolokuba nti Uganda Patriotic UPM Uganda Patriotic Movement yali ekoze omulimu ogw'amanyi okunoonya akalulu nedda. Kiyonga yawangula olw'okuba nti protestive vote mu Kasese North. Bata Victor Muhindo eyali candidate eyalina okuba candidate wa DP nga agenda kumuwandiisa bamukwatira ku road block. Omusango gwe bamuvunana kuvuga mu motoka eriko ennamba ze Kenya. Mu motoka omwo yalimu ne mukyala gwa mukwano gwe Dr. Henry Bwambale. Babuzaawo Victor Muhindo oluvannyuma abamubuzaawo ate ne bawandika akabaluwa unwritten ne bakawa family enti oyo yattibwa n'okutibwa n'aziikibwa wali ab'Ekasese banyiiga. UPM kubanga ye yabikola UPC kubanga ye yabikolanga ne leta candidate ab'Ekasese bamuzira ne bagamba nti kubanga ne Kiyonga singa bakizuula nti alina amanyi tebamudimukiriza kulayira kumunominatinga bamuleka olw'okuba nti yali munafu ne bamuleka mu kumuleka n'awangula akalulu protestive vote okuwakanya kw'abalonzi okugamba nti wadde muntu sibyeko ne katulonda omunafu ne bamulonda. Kakati mu mbeera eno Kiyonga yali agenda kulayira. Ekigaana Kiyonga okulayira ebimu ku byo yali intimidation kwali okutisibwa nga waliwo plots ez'okumutemula. General Yoweri Museveni ng'omukulembeze w'ekibiina kya UPM Uganda Patriotic Movement n'amuwa amagezi ag'obutalayira era teyalayira. In fact neggwanga n'alifuluma. Yalifuluma nga Vincent Sekono we yalifuluma eyali Ssaabawandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda mu G8 ne Kiyonga n'alifuluma. President Museveni yakolako statement nti singa babba akalulu tujja genda mu nsiko era Obote bwe bamubuuza ekibuuzo ekyo ng'amaze okufuluma eggwanga bamubuuza ekibuuzo kiki kye wajjusa ku Museveni bye yayogera nga mugenda mu kalulu n'agamba ekyo kye yayogera nti ajja genda mu nsiko singa akalulu tukabba nkyejjusa ne tutamukwata. Obote yabuuzanga Museveni alazeewa naga nti oli yagenda kulunda nte era abadde agula sseŋŋenge. Kati bafuutu soja kye batalina kwesibako point gyengeza kufuga nti obubalirivu bwa General Yoweri Museveni ne banne mu G8 bwali bwanjawulo. Njagalawo obumalirivu buno ng'omusajja atalina poloti yonna mu nsi gyagala okulembera, atalina poloti yonna wenjogera atalina poloti yonna atalina kataka konna mu nsi gyagala okulembera. Omusajja atalina mirandira mu byabufuzi kubanga UPM teyalina maanyi. DP yali y'amaanyi mu Buganda wano. UPC yali y'amaanyi mu Lango ne mu Bukedi ne mu West Nile.
UPM kyali kibiina kito ekyabavubuka abatabali bakitandise nga tekirina mirana kisobola kwogerera. Akuŋŋaanya abasajja balekikyala, akuŋŋaanya abasajja abamaze amateeka, akuŋŋaanya abasajja nga Dr. Besigye wajje ku mirimu gye ajje alwane kubanga mu kubakuŋŋaanya ekyamazima teyalina ansa ntuufu gy'abawa. Kati oyo akulaga nti ebigendererwa bye byali byakwata buyinza kubanga tebibala byakwata buyinza. Yaligambye Kiyonga tuwenda kuwa protection yonna yonna ogenda olayire. Amagezi ge yamuwaga kusooka kufuluma mu ggwanga. Sooka ofulumemu tulabe ekiddako oluvannyuma ojja kukomawo. Olutalo lw'emyaka 5 lwonna terwalina direct answer, terwalina kyakuddamu kiri direct nti bannaaye enkya tugguka. Abalwanyi teyaliyo Museveni yekka, waliwo abalwanyi abalala bali balwana, bakayiira baaliwo. Nti ye mu kukola emirimu gye ng'omuntu yasalawo okukwata bijulu yakyogerako wiiki eno nti yasalawo okukwata abakugu n'abayivu. Kyobulaba yagenda Makerere University n'abajjayo, ba Dr. Besigye yabajjayo mu Aga Khan, ba General Kale Kayihura yabajjayo, bannamateeka abali abagundivu obudde obwo era nga bagasomye, n'abavubuka abato batumwine baani n'abaleeta. Yasalawo okulembera Sitwako kubanga ekireetawo okutawaanya wano wakati wa Futu Soja n'abakulembeze nti bafutu soja tebawula ani abakulembera. Futu Soja alina kuwulira biragiro bya president waabwe abakulembera oba omukulembeze alina obbawa ebiragiro. Ne mu magye n'Omuganda n'olugero nti ebyasi kiri awo bwe kito naye kiri ku nte nti bw'obanga ente katugambe nti ozitwala okunywa naye nga waliwo abalaalo bangi zijja kubula. So bafutu Soja babadde n'abakulembeze bangi. Kati General Museveni mu gye kinene teyafuna ba silipa agent oba ba agent okuva ewa Obote, teyabafuna. Kakati ate ono ye yabafuna. Simanyi oba yabafuna n'ababuuka oba teyababuuka. Nkugambye Russia yesinga obukugu mu ba agent abayitibwa ba silipa agent. Ekitongole kya Russia ekikesi Mossad neddako, CIA nayo neddako. Ba agent aba banenjawulo, waliwo agent nga bubribinzi ne mutambula naye. Kati waliwo agent ye nga bamukuleetamu najjanga Futu Soja naye ng'ekyamazima si Futu Soja naye n'ayambala ekyo okusinga naawe era n'omukkiririzaamu n'atuuka n'okugoba abakulembeze abamu. Kakati mu mbeera eno enjawulo ya General Museveni ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nebeerawo ku by'obukulembeze. Njagala nkulage nti ebigendererwa bya NUP biri kumpi okusinga ku bigendererwa bya General Museveni mu gyekinana we byali. Kino kikonkuludinga kiraga nti NUP okwata obuyinza, Bobi Wine okwata obuyinza kiyinza okubeera ekizibu. NUP esobola okukwata ng'ekibiina mu maaso eyo ng'efunye omulala but Bobi Wine nti ebigendererwa byabwe lwaki biri kumpi. Bafuna olutalo lwa Honorable Mpuuga Mathias lwa $5 million ne balukolerako ebyobufuzi okumala emyaka 3. Mu nsiko General Museveni yabeerayo, waliwo ababbanga ssente ezirina okuteekebwa mu lutalo, waliwo abaakolanga ebitasaana kujja n'abakazi okukola ki. Tewali n'omu gwe yayembalasinga in front of bafutu Soja b'olutalo betwayita abakadoogo. Bano yabakwatanga mu ngeri ya kisajja kikulu. Bw'obanga oyagala controllinga budget ya trillion kati 84 tosobola kuŋŋamba nti osobola okubeera n'olutalo ku $5 million. Ekyo kyalaga nti bano ebigendererwa byabwe biri kumpi. Ekyokubiri, bwe batuuka okulonda kaadi gwe banaagiwa, kaadi bazilonda mu bukyayi, bazigaba mu bukyayi na mu kwagala. Nti kaadi tosobola kugimma munnamateeka nga bagenda mu mateeka kukola mateeka, agasomesa, agakola, agabaddemu. Tosobola kugimumma munnamateeka nga bagenda kukola mateeka. Nogiwa owa Machuwa Eji ate nga n'ekipapula kyaggwako ne bamusikayo. Kiraga nti walina obwagazi kwoli gwe wagiwa ate ng'olina obukyayi gwono gwe wagimma. Kati bw'otunulira cabinet nga wena kugamba luli nti President Museveni talina mukwano gwankomeredde, talina bukyayi bwankomeredde.
Tumukunde yamuleta mu cabinet, mukyala wa mama Mbabazi namuleta mu cabinet, n'aleeta Kadaga mu cabinet. Abo bonna babadde n'okusika omugwa kwa bawo mpitewo wakati wa General Museveni n'abalala n'abo benkugamba. Naye teyabakyawa. Wano mu kisanja ekiwedde waliwo shadow minister gwe bajjako owa shadow minister. Olwokuba nti yagana okwatendinga meeting ez'ekibiina ne bawandikira parliament otumujjekera ne bamujjako ne bawalonda omulala. Mu national issues waliwo ebintu byonna okwesonyiwa era olina boolina okukolagana nabo wadde tubaagala. Kati personal issues ze zino okujja ne zibeera bwe zityo nti ono yankola kino, ono yankola kino, ono yankola kino. Nejjukira ebyobufuzi bifuga buli kimu. Ebyobufuzi bifuga eddiini, bifuga omupiira, bifuga ebyenfuna, bifuga ebyentambula, bifuga ebyenjigiriza. Omupiira gwe mulaba kati ogwa World Cup agenda okubeera mu America, agenda okulambika World Cup mu America, bigenda baba ya bufuzi ebikulemberwa omukulembeze Donald Trump. Ebyobufuzi bisobola n'okugamba nti ku kisalo kuleka butabeerako muwagizi yenna olw'embeera eriwo. Ebyobufuzi biggala kyaki, biggala ekereziya, biggala emizikiti. Kakati bano bakwata ebyobufuzi nga personal issue, kumbe ziri national issue. Kati buli lwokwata national issue nefuka personal issue tolina wogenda kulaga. Kati President Museveni kino kye yabasingako nti ye national issue agitwalanga national issue, ate personal issue n'agitwalanga personal issue. Bongamba nti ebyobufuzi bigenda fuga World Cup mu America era bisalewo ani agenda okubeera kwa World Cup, ani agenda okukola kino, ani agenda okukola kino, agenda okukola kino. Toza kuŋŋamba nti gwe osobola okubeera n'obutakkaanya oba n'obukyayi olowooza nti nekyo kisobola okukola. Tekisobola kukola. Kakati ne bambeesinga bwe batyo. Bobi Wine n'aseeseetuka okuva bwe yali mu kusooka kubanga 2017 jagala otunuulira ttiimu ye 2017 mu kunoonya akaluka ekyaddondo. Sam Mukaaku, Derek Ndowooza, Derek Mutema, Bijirwa Moses, Mabike, Honorable Mabike, tunuulira ono yali meeya oba wennangabo, abakulembeze naddala ab'omuzinzi okusingira ddala aba DP UYD. Netumaliriza nga influence yagina but strategy ne influence mu byobufuzi byawukana. Oba influence takwata alina influence mu bantu takwata buyinza, naye ali strategic mu bantu asobola okukwata obuyinza. Kino osobola okukitegeera obulungi bwobanga oli mulabi wa firimu, genda olabe firimu bagiyita The Whirlwind. Erimu bannabyabufuzi babiri ya byabufuzi naye erimu bannabyabufuzi babiri. Erimu bannabyabufuzi alina influence nga bwatuuka ku street z'ekibuga Korea, ba South Korea bagizanya, bwatuuka ku street z'ekibuga Korea abantu bonna bakuŋŋaana. But erimu munnabyabufuzi abali emipiira, kubanga munnabyabufuzi abali emipiira abali mu bitongole bya gavumenti asobola n'okukuwala nga tewasasula musolo mu URA, ogwo omupiira n'agukubiraawo. Kati munnabyabufuzi alina influence teyakwata buyinza, munnabyabufuzi ali strategic n'akwata obuyinza. Munnabyabufuzi ali strategic omubazi obuyinza yabukwata, influence tekwata buyinza. Ate kati bw'otuukako wano ewaffe mu Africa nti ng'oggyeko kuba ne influence oba ne strategic oba okuba strategic, olina okubeera nga ne muziri ensi ezisalawo ani alina okubeera president mwene ensi. For example Uganda, UK esalawo ani alina okuba president mu Uganda, olina okubeera nga nayo olinayo ekiwayi kyo, olinayo omukono gwo. Mu nsi nga Kenya olina okubeera nga America ogikkiririzaamu oti. Era nabagamba Odinga ekyamulemesa okukwata obuyinza yali nnyo ku nkola ya Soviet Union, ku nkola ya China. Kati Abamerika nga bagamba nti singa Odinga nakwata obuyinza ayinza otugoba mu ggwanga America, ensonga mu ggwanga Kenya. Ensonga lwaki mu Kenya buli kitongole kya America ekinene, ebitongole ng'ebya YouTube, ebitongole ng'ebya UN biinayo office. Mu East Africa office ziri Kenya, nti America ina influence nene mu Kenya. Kakati tosobola kukwata buyinza mu ggwanga lya Kenya nga America toli nayo, tekisoboka. Kati ng'ojjako kuba na influence nga yegwe Odinga era ng'obaddeyo mu byobufuzi okuva mu G8, America nayo bwe mutula nayo ku board mwogera biki? Ekyo njagala okirabire Senegal nti Sonko aina influence mu bantu ba bulijjo. Speaker wa parliament ye Senegal kati Faye teyayina kye tuyita masannyalaze oba influence mu bantu. Sonko bamusiba olw'emisango gye yayina n'amuwa ekigambo kye oba n'amuwa amasannyalaze n'aga nti kati bannaye mulondo ono, we mulondo ono muba mulonze nze, mulonda nze muba mulonze ono.
bamala okumulonda olwokuba nti Bufalansa erina influence mu ggwanga Senegal yayita Faye ne mugamba sebo tusobola okutambula ffenna nga tulina influence yono. Faye kwe kukyuka n'agoba Sonko kuba Ssaaba Minisita, Sonko kwe kudda mu bantu n'afuna ekifo kye gwe yali akitereseza n'akimuggyako n'afuuka sipiika wa Parliament. Kakati mu mbeera eyo nti ensi zino ezaatukulembera wadde tulabanga abali abeetengeredde tetunaba kwetengerera nnyo influence z'ensi ezo zikyatulinako obuyinza obw'amaanyi ennyo nti Uganda tulina oyogera ku byabufuzi UK n'ogisuula emabega tekisoboka. Tulina oyogera ku byabufuzi mu ggwanga nga Mali, mu ggwanga nga Senegal, mu ggwanga nga Burkina Faso, mu ggwanga nga Guinea Conakry, simanya Guinea Bissau ne Equatorial Guinea, mu ggwanga nga Ghana, waliwo amawanga ago naddala ga West Africa gafugibwa France nga France teri mu byabufuzi bakulemba erina okubeera mu byobufuzi ebyensi eyo naye tebeera mu direct enjogerezaganya yaayo naawe. So mbadde nkugamba nti Bobi Wine influence agiina mu bantu era abantu bamukkiririzaamu but strategically tali strategic. Naye kuweereza ku film direct eyitibwa The Whirlwind genda ogirabe y'Abakoreya bagizanye emyaka egiseeko emabega erimu bannabyabufuzi babiri eri political munnabyabufuzi omwali na influence omulala talina influence naye ali strategic. Ali strategic yakwata obuyinza kubanga ali strategic omupiira agukubya buli wamu. Akubye omupiira mu kooti, akubye omupiira mu bolonze, akubye omupiira mu ntambula gy'otambulamu, akubye omupiira mu bitongole bya gavumenti nga URA ebisolooza omusolo nti bwe wali ogula emmotoka wabba omusolo guno bwe guti ne bwe guti. Munnabyabufuzi ekyo ali strategic obuyinza asobola okukwata. Yensonga lwaki mu gy'ekinaana President Museveni yali strategic okusingako abalala bonna. Bwe yabala omuzannyo gwe yabala nti benyini ogenda nabo mu nsiko balina kuba bayivu kubanga abafuutu soja batuuka mu nsiko ne beekyanga ne batandika okugamba muzeeyi leero naawe osuze n'omukazi naffe tulina okubeera n'abakazi bafuutu bigere bafuutu soja. Kati ate mu mbeera gy'abeeramu strategic bw'atuuka mu nsiko yalaba nti fighting forces endala force bakolagana nazo era teyakubanga friendly fire walingawo okwogerezeganya nti Kayiira nti Wangi olwaleero tuli wano tukuba obi yakulwanyisa ffe tuliwo. Kakati ate ku opposition ya wano friendly fire weeziri nnyo. Bannabyabufuzi beekuba ebikompola nga bonna bali ku side emu. Owa DP n'abireeta, owa UPC n'abireeta, owa FDC n'abireeta, owa PFF n'abireeta naye nga bitunulira Makerere Kavule. Kati Makerere Kavule naye n'abikwata n'abikomyawo ezo friendly fire amasasi ogakuba mikwano gyo we muli ogakuba basaidi yo. Kati ekyo nakyo ne kibanafuya kubanga singa owa PFF oba owa DP bwakwata omuzindala kuba Kyagulanyi owa NUP ate nga naye ali ku opposition kitegeeza nti olese President Museveni oba NRM etambula ebigere 10 nga togisanze. Kati jukira noono owa Makerere Kavule naye alina okukwata omuzindala okusobola okuba owakuba lintuma okumukakasa byabadde ayogera nti bikyamu. So mumaliriza obuyinza bubavudde mu ngalo. Strategically omuntu ali strategic alina okubeera nga though tokolagana noono naye obulaba nti side kale gye mulimu yeemu muleke olw'embeera ze n'entegeera ye nti ekyamazima entegeera yono yeeyo naye katumwesonyiwe atambuze emirimu gye tutambule bwe tuligguka tulyogerezeganya. Obuyinza ne bubeera buzibu. Ekigambo buyinza kinene. Ekigambo buyinza kitunulira okuva e Kampala mpaka Ajumani. Kitunulira okuva e Kampala mpaka ku bridge ejjinja. Kitunulira okuva e Kampala mpaka Busia. Nti obeera olina obuyinza nga olina kibayita coercive force olina amaanyi ag'enjawulo nga singa otuula Kampala n'oyogera nti wabeerewo lockdown ya Ebola nga beggulu bakiwuliriza. Kubanga mu mawanga agamu agali mu Africa nga Congo abakulembeze tebalina maanyi ga nkomeredde ago. Bw'atuula mu kibuga ky'e Congo tasobola kwogera ne bikola eno ne bikola eri ne bikola eri. Waliwo obutundu obumu bw'atafuga. Kati ate mu Uganda President wa Uganda atuula n'afuga buli kimu. Kati obuyinza obwo n'amaanyi tegana Kampala kituufu ye command center ya Uganda nti Kampala bw'ogiwamba era tubula ne bana ab'omu gy'ekinana basemberayo wano ku UBC kuwamba ne bayingira radio ne balangirira nti bannaye obuyinza tubukutte ne babukwata. Naye singa obeera mu buna eggulu Nakaseke Nakasongola ewa tosobola butereeramu n'obutulamu ntende. So kyekiseera bafuutu soja badde ku drawing board bamanye ani mukulembeze waabwe mu kibiina
bamanye ani abalagira okukola ki. Tewali gye bubana gye bulaga kagube mukolo nga buli omu ayagala okubeera omukulembeze. Yona ngamba ki? Wamugambye ki? Tewali gye bubana gye bulaga buli omu ayagala okubeera mukulembeze nga asobola okubeera nti buli omu nga ayagala kubeera nga mwagala okukwata obuyinza nga buli omu asobola okubeera nga alagira awe ebiragiro. Ndife tetugenda gendeyo wano tukoze kineeno. Lwaki ogambye kineeno? Balina okulonda wani mukulembeze nani alina kukola ki kyalina obukomandi ani anayo kyekipiira ani anakola intelligence nga bagenda kwokya ekipiira ku nguudo ani anakola intelligence nga mwine press conference okusobola okusula bannamawulire obutagira mba agent ani n'ababbi naddala ababbi bano banzibisa mundu banzibisa ki ababbi abo baba ne basiginola baba n'abantu ababa wasigino nti obusajja buli wano tugenda kusalira wano waliwo ka patro ne wadde weekali waliwo abafe batano omu aliwo si waffe ne bano baso mukirizisa then mugivuge nga mugizza wano abo babbi nali newaga nti tubadde tugenda kuyita ku main ne tugenda kuvuga akataka kamairo 15 lwaki waliwo road block gye batadde wali kati nga waliwo siginola waliwo yatambula agenda abakubire kubo naye buli mubeera nga buli agenda kubeera oyo nti buli agenda kulembera buli agenda kwebiragiro tekisoboka nkugambye Futu Soldier alina okuddayo ku drawing board n'amanya ni mukulembeze na kiki alina okukola mu struggle. Omukulembeze naye alina okuddayo ku drawing board n'amanya kiki alina okukola n'ava ne mubiri eri nti Futu Soldier nawe sobera ombaka parliament Futu Soldier alina okutimba ebipande talina kujja kwesimbawo. Balina mugamba gundi yesimbyewo nakawa ebipande bye bino ne bamuwane sente zitambula n'agenda n'abitimba. Futu Soldier agenda okwokya ekipiira ku kkubo. Talina kutuula nga discussinga budget ya kibiina na budget ya rope. Ati kisoboka. Futu Soldier agenda okugenda okubanga ku advance team nga president w'ekibiina agenda okugenda katugambe Kasese ate si alina okujja okusima ku baka bwa parliament. NUP Sobije yakola kwa kugamba nti bonna benkana omukulembeze wanjawulo nnyo ku muwagizi ku mugoberezi ennyambala ye entegeera ye ennonda ye ebigambo n'ensengeka yaabyo. So bwe batada ku drawing board obukulembeze kizibu okubukwata akuume atakumira mpeera.